gera munange ate simanya tuli musajjufu kati weda ne kuba mutoche tunula tulamu weekend na chichi nako singa sikiraba nagadde kwogera kiro nenda bango budde si bulungi ate ne munebe otera okubeera obulungi nze bwe nyumba sebaka kati jo bwabadde ogenze ku dduuka nakoze kisitera kukola naye natunuddeko mu ssimu natunuddeko mu ssimu yo oluvannyuma lwa notifications okubeera ennyingi saagi ku the password because sijina naye essimu mukimwerabira nti bwe bakuweereza notification bw'osikaba oti message eziweereddwa omuntu aba aziraba so nenda message z'abantu babiri ate bemmanyi nga munyumira nga oli akuyita darling ekyaze mbwongo bwange kakati bye tuliko naawe tulimu kumala budde bwobanga gye nakusanga oli gyokyadde mabega kubanga mbadde n'ekirowoozo nti ng'abantu ababiri katuli mu kutambula bwe twali tuvoddewo katutandisa okweyongerayo naye era saayagadde kuyomba nagadde nti ensonga yange ngireete mu bukkakkamu nga bweri osanga nawe oyinza obba olina ensonga yo nyinza okuba nze ndi wano nga nkumalira obudde bwo nga gwolina gy'oyagala okulaga lwakuba nali nakugamba nti byendi naabiri siriyasi so yensonga yange James okyayogera naye ne Mahadi kala at least yandibaddeko omuneera babiri nabo okyayogera nabo kakati simanyi oba okumana bukumi kwogera nabo anti obuzibu bweki kwogera n'abasajja balala ng'olina boyfriend omuntu takirizibwa kwogera n'abantu balala omuntu bwayingira relationship abeera kati ayingidde komera takirizibwa kwogera n'abantu badde simanyi gw'oŋŋamba mbadde mmanyi relationship kitegeeza nti olina omuntu gw'okomitingako naye n'akomitinga gy'oli byonna byonna kasita guwa byeyigidde n'otandika okebera essimu zange bulijjo wano batugamba tokebera simu za patanaawo kati gwadde okebera yaki tokebera lwa kitiibwa naye era ate bw'ogikebera n'osangamu ebintu ebibi bwe bityo saagala kuyita kigambo kya malaaya naye kifaananira ddala nga malaaya kubanga omukazi eyeebaka n'omusajja neyeebaka n'omusajja oli ekirinnya kyettufu gasinza okuyita bata abantu bwe bamanyi kyekirungi ekiriwo naye tekijjawo nti weebaka nabo ani ogaye nti neebaka nabo bagambye omuntu akuyita bebi ayinza okukoma ku bebi wano mu Uganda waliwo omusajja asindika n'atabuukira kubanga bwate bwe baali bampita even before just erinnya lya ex bange bameka boolaba bankubira omulaika muine enkaya nafunze si wala na ba ex you should stop chatting with your exes webanga ba ex ate basi ba ex nga owulira nti bakyayinayo obulamu bwe mutaamaliriza nze nsobola okuwa obudde n'ogera n'omaliriza obulamu sibeera mu nsindikagano ne kati gwe kikyotalaba nze sibeera mu nsindikagano nange ndi muntu buli lukya nyongera okukula neetaaga nsetulinga emmanye nti ono yali serious nange nze siraba ali serious nange wajja waneeno gwe wansigula nenva ewani ewammaaka nevaayo naye bukyango nzijjayo siraba kikigenda mu maaso kati nange ng'omuntu nsigalawo nga ndi confused nzizeeko ki nzireyo wammaaka wange oba nsigale nebintabula mane nange ntegeera ng'omuntu omulaba anyoola omumwanga ayogera oluswayiri oyinza ozalina kyamakulu kyayogera omuntu ali sirias oyagala kutule ku mutwe at least bako nekyokolawo ate kiki kyengula toli wano okubeera waneno kitegeeza kyeri nali sibeera nga nange mbeera nabo siyinza kusasulira renti ate renti kizibu kyange nze renti siyendaga nti omuntu nsetolinze naye move forward nsaba okugenda ewaffe tokyogerangako abantu abakasisinkana emyezi ebiri bane tugende ewammwe tuba tugoba ki ku muntu ali serious waliwo ebintu by'omulabirako nedda bannaye nsaba ate twetegeere bulungi wadde gwe nkusanga oli ku sipiidi emyaka gyakulekada naye nze egyange gikyali olina kireka bintu ebyo yagala kuyisaawo oba kisimanyi tusobola abantu bakasisinkana emyezi ebiri tugezaako kwetegeera era ensonga yange eri nti abantu bekusanze nayo ngamba nti bakumenya omutima wabavaako mu myezi ebiri nga batu akasisinkana okyayogera nabo ku ki because you're not moving forward gwe ebbanga lyomali experience gy'olina mu kaboozi oyagala nze byonna bina mbigattegatte mu myezi ebiri ate akaboozi kajjidde era byebimu ebbanga omuntu yamaze okudating era experience gy'abalina bakibo tewabafumbirwa anti kubanga naye nalaba tebiteredde nensalawo moving n'omuntu andaga nti ali serious naye toyinza nakubanga ate olina musiguze ng'osigulya oli mu kwewolereza bwewuliza obwo bwamalaaya omuntu oba osazeewo omuntu nemufunire mu maanyi ate bulijjo nkuwulira
bulijjo nkuwulira oli waddemba okumpita byonna byeyagala naye nze njagala kusettling era nja kumuvinga n'omutali serious if you take me for granted waba tebasobola kubeera serious lingo nga bakuyina 10 ku 10 banabeera serious kati nga tebakulina anti kati bandaga bali serious kati naawe kyolina okukola kuteekamu maanyi teekamu amaanyi ondage nti onfaako njagala onnwanira naye nga sinnakugoba nnyo obanga bwoti bwotegeera ate ng'abaana basinga kutwala amagezi ga maama waabwe banaategeera gwe gw'amanyi